Rebecca Jingo kayimba kapya marigenda kugamba anaye hafi baye akugamba wawulyako ku nyimba za Rebecca Jingo omwana ngayimbanga Rebecca Jingo azze buto alinga yakuba olwawana nga akula bulungi yakuba olwawana she's aging very well omusanzeeko ng'anyiize nasembayo kulaba ku Rebecca ng'anyiize nga tuziika mami we nga nnaku yemukuyengayo ye mukaabya lwe nasembayo mmulaba naye kaseera abeera aseka she's aging very very fine beautiful kale tubaaniriza amakya g'olunaku olwaleero tuba tuyingiddewo mukaama Anji fashion collections emakindye yagenda okuba nga akwambaza Christmas season eno genda omwagiri atawumula teyajja kuwumula yava wala Masaka yiri atambulye essaawa 5 baana be Masaka n'obutawumula so bambi mumuwagire asobole okuzzaayo naye akulakulanye ekyalo kyewaabwe bazizza waabwe era omuntu yenna omugezi ozza wammwe abantu bagise mu Masaka ne beeyongerayo eri bazinziira ne wammwe ekyalo kyozzaako se ne bakuloga bulozi lwaki yasoosoze Anji agenda musange makindye ng'oyise ku police barracks n'oyambukirizaawo ogenda okuba ng'osanga edduuka liriwo branded Anji fashion collections oba mukwireko ku 0758581816 ajja kuba ku deliveringira buli lugoye olwoyagala abakyala she has got you asobola noziteeka ku bus ku taxi ne lukutuukako wonna obeera oli kasita omuwa perfect size kalero mwali mwagala mukwefaananyiriza background naye manyi mwewo obudde okwambala so you wanted to okumatchinga obeera nga tebakulengera nga okuza curtain yalina hips ngambulidde mu curtain zirimu kati kale banaye King Saha ku Friday gyali ku Hotel Africana tugende tumuwagire ebiseera ebyo concert emitwalo 5 n'emitwalo 2 tebo ya bukadde 3 tubayisa ne mujembere nga mwagira King Saha atawo ng'ovuddewo Simba Automotives Uganda Limited pikipiki ya UG Boss bakyagirina tuli mu festive season esoba nga tewe wangula pikipiki twagitaddewo dda kakati bw'olaba emmotoka ya simu n'ebirabo bingi byogenda okubanga owangula kyokola ogula buguzi pikipiki ya UG Boss ku kibanja mpolo ba mu cash nobeera nga tewe wangulira ebirabo tulina n'emmotoka yaffe biyita sides bw'ostokira bagula pikipiki bagambe nti mumpe ekirabo kakati okumanya ebisingawo jangu ekamocha opposite city oil obeere nga ate otulabako jangu wano mu Ndeeba opposite Total nawo obeere nga ate oyogerako naffe ate ekintu ojja kubanga okitegeera bulungi Kids and Love Daycare and Kindergarten esangibwa bwe bajja twatandise okuwandiisa abaana omwaka ogujja kati kuba olina ekyana kitandise okwogerayogera olaba kitandise okukola statements olaba kitandise obungu butandise okuzimba kakati kituwe tubeere nga ate tukuyambako okubeera nga ate tumuzimbira ddala esooka okubeera omuntu obuvunaanyizibwa ate n'okusobola okuba nga tumubangula asomera eddala aleme kubanga abonaabona bwana abatuusa ate mu primary Kids and Love Daycare and Kindergarten Arapex tile adhesive tukozesa okusiba tiles kakati naye oba otuusa okusiba tiles adhesive kozesa wa Arapex mu hardware zonna mu ggwanga osobola okubeera nga ate omwefunira adhesive waffe wa Arapex kati ate banaffe aba Aromatic Entertainment okutandika lunaku olwokutaano olwa weekend nga 8 ne 9 bali ku theatre La Bonita n'omuzannyo Climax season 2 live on stage kakati bw'obanga obanyumirwa ku TV jangu obeere nga toba butereevu ku stage bonna tiimu yonna eweddeyo ng'ekulembeddwamu Ahmed Rowa ate okubeera nga tebakuzannyira emuzannyo gwabwe ogwa Climax kakati gena beera emitwalo 5 n'emitwalo 3 VIP ne ordinary so naawe jangu obeere nga ate obeegattako ensonga eyongera okuba nga ate ekutambulira bulungi. Okay. Ene kumpisizza. Asuze bulungi. Of course nasuze bulungi. Badde njagala sokagenda kukuba ku magi. Waliwo omugaati. Eno naawe n'okulya tsoke twogere. Buli kimu ekiri tsoke togenda agenda kukola. Simanyi naku zino ba alsas nkerenjale n'okufaako bufi kati ngenza okuva mu buliri nga mpulira ekyenda kyabona ate nze nno njagala agenda kukola. Kisaze kize side zeno. Wasimaze kulya. Mu fridge mulimu amata ngene ntabule wali nzije tunyumye nga bwendya sina budde bunyumya nze njagenda kola budde bumpiseeko je sinja kogerako naawe kakati kwogera oba ukyambula mu kompulirizeemu kinnuma nnyo omulumu nga sikuwadde ekitiibwa kulwokwanga naawe olumu ebigambo oyogera bingi nnyo olumu nayo bitajjira simanyi bwogenda kitwala naye kyembadde nsaba eza okutandika ne Saturday
Saturday zigenda kubeera nga mwenda. Nga mwenda. Era mbadde njagala just tusooke tugendeko mu kivulu kya King Saha. From there ndowooza oddeyo ewuwo olekerawo okujja wano. Nzireko ewuwo tolinawo kazigo kobiriko ewuwo kuba no just ngezaako kukuba. Era njagala wetuweti mu kivulu kya King Saha papa nkudropingeyo ewuwo nange nkomewoko. Bane nyawolekera then nekirala kye wano ogira omulamu nja kwankubuulira wono oba oddira then nekyana amasimu tonkubira nnyo bambi bwe nanfunye ka space nja kwankuwalizaako kitogamba nti no nkyayi kino kivaawo gwasoosa okukyala ku nsi kuno kyobula nga nkugambye njagala owummulemu era singa nkukyayemba ngenda kugamba twawukane tojja wange tonkubira masimu kitegeeza you're not anywhere, do not exist in my life. Kakati kiba kitegeeza no so kuseningira stop being polite. You don't need to sound nice. Toyombo so kuseningira ka message nga kusindikira ate ku Snapchat kuba bo busangukayo. Please don't use WhatsApp. Kamboze. What is the bottom line? My boyfriend is coming back. Boyfriend atenze naye woli ate kati you also my boyfriend coming back from where? Abadde UK akomawo Sunday agenda kuba akomyewo. Since when? What? You had a boyfriend in UK? I've always had a boyfriend in the UK. Gulowooza mbeerawo nti olowooza apartment ani agisasula? Emmotoka olowooza ani yagigula? Ani agifuelinga? Riboshi kat. Ngaddi bwe wampayoko ku rent tusasule na apartment ya kadde akamu n'ekitundu. Ngaddi bwe nagamba okujja mu apartment eno bw'okugula emmotoka gy'ovuga. Kambuuze nga ffala. Gwe ku myaka gyo gy'olina. Olowooza n'ennyumba nze olowooza sente ze bansasula zenfuna ali kadduka kange ku simanyi mu kabotiiki. Ngaddi bwe wantwala mu dduuka lyo ne mmanya sente z'ofuna. Ate ndowooza naawe kyobula nze nange kanku nze nyaanya omusajja ategeera afumiitiriza nange kanku kati obadde webaka wano gwe nga togyesasulira nange kankubuuze ng'omusiru kuva ddi bwe natandise okulowooza nti bino bye nasanga weekolera bikulemeredde. Ani yagamba nali mbyekolera? Ate nze nakusanga opangisa apartment yo nakusanga ovuga emmotoka yo as a man mu bwongo obwo. Nsawa kwesa kigambo kibi naye nze mba ndowooza abasajja ebiseera singa baba bategeera okusingako we bali. Bwe nali nkukwana nagamba nti no njagala kutikkula mu gugundi Yesu. Saakusabako ntikkule naye wenkugambira nti no waliwo agwetikka. Kakati kyezo wadde onkozesa bukozesa. Okukozesa ki? Wamma nyo ku budala simanyi yongeramu entangawuzi simanya tobeera tonywa nnyo binnyogoga ndowooza onfaako kumbe kyonfaako kimu. No, lwakwago kitute. I really care about you. I love you. I would love to be with you. But mpaamu ka break. Omusajja asasula ennyumba akoma. Nonkeera ku ssaawa 10 nengamba ndowooza bami she's just romantic. Come to think of it. Just gwa bitute personal zano sirabawo kizibu. Mukazi ki ajjuza ebinyeebwa. Era by January ennaku z'omwezi zijja beera nga 28 ajja kubazzeeyo. Omenya omutima. Saakirowoozaako nti oli mukumu. Gwe kati ku bulamu bw'olimu olowooza nze naawe tusobola okubeerawo ne tubeerawo mbunga ne tukola ki? Bannange naawe toli ndi mwana muto alina future. Gw'ogenda oyingiza esimanya yukke gy'ali. Tomanyi sirimu w'abakadde n'abavuka gw'amaze okukombooza ajje atuuke ewuwo amuleete gye ndi. Ndi muto nina future. Jasinze bulijjo mmanyi nina girlfriend gwe tuli mu kuzimba future ffenna. By the way siri mwavu nga bw'olowooza. Naye nakitegeera nti oli mwavu nga bwe nkulaba. Nga sosola kukwa already olina apartment ate napangisa apartment ey'okubiri kuba kwonoona naye bakansigale mu kazigo nsobola okusasula amasannyalaze gabo so sasula apartment naye nagamba nti nedda omukazi waba asobola bisasula lwaki mba nsasula osobola okukola ki okusasula apartment yano waliwo ngambeko nsasule nennemwa nga olaba ojja buzzi wano nentuuka n'okugamba neegendako ewuwo notasaadde n'okujja ne tray y'amagi ate ndeeta yakinga naleseewo amagi oli mulalu. Anyway, me, I'm not even blaming you. Sina chenkwagala kati I have my rights, I have my principles. Sigabana mukazi.
oba osiko kati I have my personal principles. Inze sigabana mukazi. Atokera kunsesa. So the moment I step out of that room, that door, sidda. Ngaddi omwavu we alina principles. Bwe nfuluma olujjolo sidda. Ate ondese akuma byesagala ngaddi omwavu we alina amateeka agafuga obulamu bwe. Watandise ddi okundaba nti ndi mwavu. Wano tosaba sente za rent nga kulemeredde. Iddi. Rent osasula emitwalo 3 nene gatwala gakulemeredde. Kale ekibuuzo netwaka wa mobile money abuze. Sosola kujjayo sente ku simu yange gwozi nakugamba ziweereze landlord olimo mbansa nkusabye busabi. Ate ndeka waliwo ebintu bimebadde nkola because of love. Byachebye kunsa sente za rent. Wansanga ebintu yange biri wabweru. Tobisanga mukazi go kange. Mwekera watu tuyisaamu amana. Alekera walina abakazi wewe bakada. Ya mwana w'abanno omuto ogirinnyirira. Kati goletwa ogusajja mu ddemu. Tonyiga. Nze wano wenfulumawo sidda. Bwe ngenda sidda saga bintu byakunkubira simu. Nawe tonyiga mukwana just kino kintu kitegeere. Omusajja atulabirira. Nani? Fambi babira emmere togirya. Kati singa enyange yanza. Emmere togirya. Bulijjo nze singa manya nti no saba data no saba obera no ku wifi ye nena no singa manya nti bintu bya musajja inze mu myaka gyange gyendimu ne principles zange ne principles nze singa ekiga principles je ne nyumba ya musajja nze sani gisuzemu ntandika ntya nganze nsula mu apartment y'omusajja wansi vola kati nga yatwadde ne table yiwangambye oyagala mama wajje muganda wajje yo King Saho omusajja baleke balina n'ebizibu baleke nze mukitibwa ekyange ekibwe otandika okumanyira buli Johnson mu nyumba ya musajja tunuli ebintu ebiri mwene nyumba tunulira TV eyo bwe yenkana osotega bomu tunulira TV eyo yenkana nzo sente ezijja omutima gwolina gulinga ekikomere kali ka botiki kavako ezo sente nze byombi manyi nawe nze nkola mu ngoye n'osuza mu kitanda ky'omusajja bulijjo n'ebikandooza n'ebika bintu byange kumbe n'ebika bya musajja naswala dande ebyo byebyange naswala ddawe wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akama